Duwaje tulina olwaleero kitegeeza nti naye eba munda muki mu ssala. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu agamba nti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'. Idha tashahhada, omuntu bwabanga ali mutahiyatu kozesa tashahada bajjamu ekigambo tahiyatu yonna bajjamu ekigambo shahada olw'ensonga shahada yefuga byonna naye amakulu nti omuntu kasita asoma tahiyatu omukumwe فليستعذ بالله من أربع. تحياتين سبانغ الله أكوكينجيز بنتو بنا مسابنغ الله بكينجيز بنتو مكا بنا. وفي لفظ التشهد الأخير mukube dari hadithi eraga nti enebaawo mutahiyat esembayo tashahudu esembayo sesene ekola ki esooka eyamakkati. Era abamanyi abamu batulaga nti ebigambo bino ebina bye byawula tahiyatu ey'omu makkati ne tahiyatu esembayo. Mukitegedde bino ebigambo ebina bye byawula tahiyatu ezo. Omuli Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah alaba nga tahiyatu esooka tuteekeddwa okusaalira Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tahiyatu ekola ki esooka kwe tukoma kusaalira Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Amma tahiyatu ey'okubiri netubanga tukozesa ebigambo bino ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam beyatugamba nti bwabanga oba asomye tahiyatu omukumwe asabenga Allah mukingiriza ebintu bino byebiriwa: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ebintu bimeka ebina byalagira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubanga tusaba Allah okubanga bitukingiriza nga tetunava mu ssala. A'udhu billahi min adhabi jahannam oba Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ay Allah neewogoma gy'oli onkingiriza ebibonerezo bya jahannam. Osaba Allah subhanahu wa ta'ala okukingiriza ekitonde kye bayita omuliro, kubanga Allah abakutaasizza kinene. Faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljanna faqad faza. Allah subhanahu wa ta'ala ganti omuntu yenna gwe baliseesetula mpola bwati naawona kye bayita omuliro ajja kuba wangudde. Kibolaba abalungi mu mikwano gya Allah abaddu be ba ibadur rahman muzimu ku dduwa ze bateerabira: Rabbana asrifu anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ba ibadur rahman abaddu ba Allah baganti Rabbana asrifu anna adhaba jahannam,
Allah tutaase ebibonerezo by'omuliro, tutaase ebibonerezo by'omuliro. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yu'ta bi an'ami ahli dunya, Allah agenda kuleeta omuntu yali asinga okuba mu byengera mu nsi muno nga talabanga ku kibayita nnaku mu bulamu bwe. Allah agenda mmuleeta yawma alqiyama fayughmasu fi nnar, bagenda kumunyika mu muliro bwe bati, olunyika ajjibwemu. Allah subhanahu wa ta'ala mubuuze hali ra'aita khairan qat, bukyoba wali ofujja ku bulungi, wali olabye kalungi konna. Ako ke bamutaddeyo bwe bati kagenda mwerabiza byonna bye yalimu kwa muliro. Wayuta, bagenda kuleeta omuntu eyali mu bulamu obubi ennyo mu nsi muno mu ndaba y'abantu. Obulaba abonaabona, mulaba talina kano, buli kamu awammanta kawammante, ali awo obulamu bwe buzibu. Allah amuyingize mu jjana, amugjeyo amubuuze nti wali olabye ku kye bayita ennaku? Ajjaga nti nze sibonaabonangako bukyambaawo. An-naim, ebirungi eby'omujjana bikwerabiza ennaku yonna gye wali oyiseemu. Ebizibu eby'omu muliro bikwerabiza ebirungi byonna bye walina mu duniya, oba tokyajjukiramu yadde n'akamu. Rabbana sirif anna adhaba jahannam. Kyobulaba nti bw'oba mu ssala saba nnyo Allah kukingirize kye bayita omuliro, kubanga okwokya kwagwo Allahu biha alim. Allah yasinga okumanya si gwe guno ogw'edduniya, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oguno ogw'edduniya baagukendeeza olukendeeza. Yensonga lwaki musobola okugufumbisa, yensonga lwaki musobola okubanga mugukozesa emirimu gyammwe, naye guli gujja kuba gukubisibwamu kitwale nti emirundi 99 bajjako katundu kamu kokka ke tukozesa mu duniya. Basaba bagamba nti ya Rasulallah wa in kanat la kafiya, guno ogw'edduniya gumala, guno ogw'edduniya gutumalira ddala bulungi nnyo. Omuntu yeetaaga kuba nti ateekebwa mu muliro ogwokya bwe gutyo. Abagamba nti bwe bityo bijja okufaanana, guli gukuwunyiriza buwunyiriza ne gukusika, kuwunyiriza buwunyiriza ne gukusika, ate era nagwo gukulaga obusungu bwagwo. Kullama ulqiya fiha fawjun, lelo kanyugamu sa'alatuha khazanatuha, bano abagukuuma babuuza abo abakanyugiddwa, naye mmwe bino tebimwabimanyaako? Alam yatikum nadhir, teri muntu yajja n'abatiisa ku kintu kino? Bajja kuddamu nti bala qad jaana nadhir fakadhabna. Kituufu omutiisa yajja naye twakola ki? Twamulimbisa. Nabwe kityo nti adhabu jahannam, kigambo ekikwatagana ne jahannam, musabe nnyo Allah tabaraka wa taala aleme nakutunuzaayo, kubanga n'okutunulayo butunuzi kikumalako emirembe. Mumanyi bano ba ashabu al-a'raf, ashabu al-a'raf emirimu gyabwe emirungi n'emibi bwe babissa ku minzaani byenkanankana. Ebirungi tebimutwala mu jjana, n'ebibi tebimutwala mu muliro. Allah agenda bassa wakati, tebali mu jjana tebali mu muliro.
naye nga buli lwe batunula ku bantu abali eno mu muliro qalu rabbana la taj'alna, Allah tatugezesa kutussa mu bantu abo, totussa mu bantu abo. Ashab al-Araf ku nkomero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba bataddeawo, naye nga okutunulako eno eri abantu b'omu muliro tebaagala kutunulayo. Era mumanyi omusajja akhiru man yakhruju min an-nar, omuntu agenda okusembayo okuva mu muliro, Allah subhanahu wa ta'ala bwali bamugjeeyo agenda mussa wabbali awo, wamussa wabbali naye nga amutunuza wa, amutunuza eri jahannam. Mu butuufu embeera ejja muyitirira kagaye nti Allah nkusaba busabi onkyuse ntunule eno neme kutunula mu bantu abo, ng'emirimu gimuweddeko. Allah mugambe nti kyokka kyosaba, nti kyokka kyenkusaba Allah, ne bw'oba tompadde kirala naye nga Allah subhanahu wa ta'ala mwe khalas mukyuse, ajja kukyuka atunula eri. Bwana atunula eri atajja kulaba byengera byeri bya mujjana, asiriikiriremuuko akaseera agambe Allah, lwaki nze afuuka omuddu ali mu bulamu obuzibu ennyo mu bonna? Singa onsembezaako kale kumpi wali n'omuti guli wano, nenvaawo nenzira wali muti. Allah subhanahu wa ta'ala mugaye nti ojjukira bye wasabye ng'okyali wali. Ma aqdaraka ya ibna Adam, ani akusinga okumenya endagaano gwe? Nti Allah sonyiwa busonyi nteeka wali. Allah subhanahu wa ta'ala akkirize bamwongereyo, ajja kusaba ekyokusatu, asabe Allah amuse kabalaza k'omujjana. Allah ku nkomerero ya byonna amugambe nti kale yingira. Ajja kuyingira ejjana, naye ajja kusanga yonna ejjudde, buli wakubakama wonna wajjudde. Aveyo nga munaku wavaga nti Allah wonna tewakyali, wonna wajjudde. Amugambe nti okiraba otya singa nkuwa ejjana eyenkanankana n'edduniya muwali? Kikolera. Musiraamu ajaga nti atahza'u bi wa anta rabbul alamin. Allah naawe osaaga, omulezi w'ebitonde byonna ate osaaga busaazi naawe Allah? Amugambe ngenda gikuwa. Taman, wegombe buli kyonna kyoyagala okutera mu jjanti kiteremu. Gwe kyowulya nti okyagala yogera. Atandika okwogera, njagala mu kano, njagala mu kali, njagala mu kino, Allah banteere mu kino, banteere mu kino, byonna bimuggweko. Biweddeyo nti byonna kasitompe ebyo nze ebyange babiwedde. Okiraba otya singa tukuteeredde mu kano? Nako bakaseemu. Allah atandika omujjukiza ebintu nti olaba otya singa tukuteera mu kino, singa tukuteera mu kino, singa tukuteera mu kino. Ku nkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti nkuwadde ejjana eyenkanankana n'edduniya njikubisizaamu emirundi 10. Oye muntu agenda okusembayo kuba mu jjana eya wansi, naye nga mu dduniya alaba nga teri Allah gwawadde ejjana yenkanankana ye mukulaba okukwe, naye nga yasembayo kuba n'ejjana ki? Ala kulli hali kyetwagaddemu nti adhabu jahannam edduwa eno togiyitako buyisi bwotyo ng'osoma busomi bigambo bya kuyimba buyimbi.
banga wetegereza amakulu g'ebigambo byoyogera. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, nga ddala okakasa kyoyogera. Otunuulira amakulu g'ekigambo ekyo, tokiyimba buyimbi nga bwe twakiyimbanga mu tahiyatu nga tuli baana bato. Ne bakubuuza kitegeeza ki? Maafi simanyi. Naye kikulu dduwa. Kuzimu ku dduwa ze tusoma muki? Mu sala. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa hiya an-nar. Adhabi jahannam, ebonerezo bya jahannam gwe muliro. Tusaba Allah fenna go tutaase. Nawe kityo nti omuntu olina okusaba Allah okutaasa ebibonerezo byagwo. Kino nno ne kibanga kitegeeza Allah okusonyiwa amazambi ge wakola agandibadde gakutwala mu muliro. Buli lwoga nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, oba osaba Allah kusonyiwa amazambi agandifuuse ensonga ekutwala mu muliro, Allah abenga agakusonyiwa. Oba okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala okukingiriza ogwa mazambi agandifuuse ensonga ekutwala muki? Mu jahannam. Ekyokubiri, wa min adhabi al-qabri, wa min adhabi al-qabr, nokusaba Allah akukingiriza ebibonerezo bya al-qabr. Qabr kitegerekeka, ekyo teri atakimanyi. Kitegerekeka, teri atamanyi kibayita ki? Ekyo kifo, nyumba ya buli muntu yenna mu nsi muno alina poloti ye. Oba wagula ettaka oba tewaligula, iyo poloti erina okubaawo. Kitegerekeka. Ne bw'oba toyina ttaka toyina ki, naye iyo poloti buli omu alina okuba nayo. Eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekateeka dda. Tiyeetaagisa magezi mangi nnyo. Hatta ne bw'obanga tomanyikiddwako muntu yenna, afazaali basima ekinnya ne bakola ki? Bakuziika. Kusaba Allah okukingiriza adhab al-qabr, ebibonerezo bya kaburi. Wa huwa adhabun daimun lilkafirin. Ebibonerezo bya kaburi byalubeerera, biba byalubeerera kwoyo afudde nga kafir. Afudde nga si mukkiriza, afudde nga si musiraamu, ebibonerezo ebyo byalubeerera, teri kuzikiza. Kiri? Na biba byalubeerera. Era nga bamulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba ku Firaun, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Abantu ba Firaun buli kiseera ku makya kawungeezi babaleetera omuliro omupya. Buli olukya baleeta bipya, buli olukya baleeta bipya, paka Allah lwali yimirizaawo enkomerero. Bali mu bibonerezo mu kaburi. Nabwe kityo nti adhab al-qabr, ebibonerezo bya kaburi, omuntu afudde nga kafir, ebibonerezo tebisalikako, biba byalubeerera paka kuzuukira ate ayolekere safaari endala. Wa adhabun qad yanqati' lil'asin. Ebibonerezo bino biyinza obutagenderera kwani kubamu ku bantu abafudde nga basiraamu naye nga balina amazambi. Allah waliwo abantu abamu ng'ebibonerezo byandibawadde ku akhira babifundiikirirawo mu kaburi.
mukitegeera kunyigibwa kwayo bizibu byayo byonna nga biyinza okuggweeraawo. kyova olaba nti nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yayita ku kabuli ebbiri yagamba nti innahuma la yu'adhabaani, banyini kabuli ezo bali mu bibonerezo babonerezebwa. wama yu'adhabaani fi kabir, kyokka nga ensonga ebafuula okuba nti babonerezebwa si nnene, siki naye nagamba nti wa innahu la kabira, naye ate nga nnene. si nnene nti omuntu asobola okugikola ki, osobola okubyewala. bw'obanga tobitaddeeko birowoozo bisobola okufuukira ebibonerezo ebinene. naga nti amma ahaduhuma fakana la yastabri min albawul, omu ku bano entaana eno gyemulaba omuntu yali nga teyesamba musulo gwe, musulo gumusammukira. era omusulo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebibonerezo ebisinga mu kabuli ebisinga biri ku musulo. omusulo gutegerekeka. fa inna ammata adhabi alqabr min albawl, ebibonerezo ebisinga buno obukutonyako bigere ku sokisi kuki ag'omuliro, era bwokalaba tolowooza nti kaki, nokayisaako amaaso noga nti anga katono nnyo. ogw'omuliro era bibonerezo bya kabuli. kyola yagamba sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min albawli, mwewale nnyo mwesambe nnyo omusulo. lwaki? fa inna ammata adhabi alqabri minhu, ebibonerezo ebisinga ebya kabuli awo ebisibuka. kati buli lwoga nti allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabri, olina okuba nti omusulo naawe ogwesamba. wa amma al-akhar, owokubiri fakana yamshi binnamima, owokubiri yali wa lugambo. yali waki? wa lugambo. olugambo kyeki? Abdallah, olugambo kyeki? ate okugeya okutabula wakati wababiri. nam olugambo naql alkalam kwe kujjulula ebigambo n'obijja ewoono n'obitwala ewooli ala wajhi al-ifsad, n'ekigendererwa ekyokutabula. n'ekigendererwa ekyaki? nga gwe onakala kalam ojjulula ebigambo n'obizza wano n'obizza wali. kyobalaba nti owoolugambo kasita diirwe eyitamu asaba ne kacyayi, kasaba nga abantu batabuse asaba ne kaki. bakugamba bw'olabanga omuntu ng'akuleetedde olugambo kitwale 10 ku kinnaakyo nga bwabikugambye, bwagenda obijjaawo abitwala walala. ekyo tobamu kubuusabuusa. ntegerekese kubanga awuliriza obuzibu bwalina nti aba n'ekituufu naye ate ayongeramu bingi. ayinza okukutuukirira nagamba nti siraamu salamu alaikum. wa alaikum salam. allah tusaasire wallahi
ate ki wallahi Mungu atusaasire ajja mu mbeera ya rahma akulembeza dduwa n'omulaba nga mu butuufu akulumirirwa wallahi Mungu atusaasire naye abantu bazibu ate ki omanye ebiriwo nno gundi byakwogeddeko nagezezaako okulwanirira naye ngaomusajja oba wamukola ki wamubbira mukazi aleeta agagambo osobole okukola ki okujjula bwomala okujjula nga wetandika naawe okwongerezaako oyo gundi gwolaba nze namukolera kino nze namukolera ki ate kati bwatuuka ekiseera n'atandika okunjogerako ebyo nakola ki ng'onaawuliriza atega oluvaawo ngaddayo natuuse wagundi nga njagala mutabagane naye wallahi musajja muzibu kubanga bwe nayogeddeko naye nanzijukiza nange asimanyi yakukolera kino nakukolera kiri nakukolera kiri la hawla wala quwwata illa billah kibola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yadkhulu aljanna namam ow'olugambo si wakuyingira jjana ate ow'olugambo asinga omulogo mukimanyi ekyo mubi nnyo okusinga omulogo kubanga ow'olugambo omulogo kyakolera omwaka onakikola mu lunaku lumu ow'olugambo kyayononera oli kyayononera omwaka omulamba kubanga eddogo naye bigenda byabyo kutabula kitegerekeka ono ow'olugambo yakikolera mu n'olunaku teruba lumu tikimwetagisa lunaku lulamba eddakika 5 zatuddeko naawe simala okuba nti atabudde kitegerekeka kibolaba nti bamuyita dhulwajihain dhulwajihain ayina ebyenyimeka bwajjeewo ono aba nakyenyi kirala bwajjeewo ono kyenyi kirala ebiseera ebisinga ajja mu mbeera nga yakutabaganya kukola ki kibula nti omusiraamu olina okuba omugezi ennyo ekyo ekirwadde gwe olina okukiggalawo oba okukireka nga kigenda mu maaso bwe baleetedde ki olugambo kyobalaba nti bakugamba nti olugambo n'okugeya olugambo n'okugeya omuntu asinga okuba omubi yonaawuliriza okusinga kwayogera muntegedde asinga okufuna omusango omunene yonaawuliriza okusinga ayogera lwaki mulowooza lwaki kubanga ekisumuluzo ekibiyimiriza gwe okikutte okitegeera nomala omugamba musiraamu olugambo sirwagala saagala ki ekyo ekigambo kyoba ofulumiza saagala lugambo okitegedde oba omaze omumulogo olugambo tagenda kukuddamu kuleeta lugambo era ajja kuvaga mwina olugezigezi anti kati oli akubbirako oli akunyonyola ajja kgenda ayomba naye ekyo ojja kuba okiggadde naye buli lwowuliriza n'otamugambako kigambo kimuwaliriza okuddayo afune ebirala akomewo ate wabanga Allah yakuwa ku rizqi kitegerekeka aluleeta n'omuwaayo sente kati sente z'omuwadde yalowooza nti omutumye genda oyongere kitegerekeka dhulwajihain omuntu w'olugambo oyo ebibonerezi be n'abifunira mu kabuli kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa amma al-akhar fakana yamshi bin-namima ono wokubiri lwaki abonerezebwa yali atambuza ki olugambo kigenda kyalo nti naqlil kalam okujjulula ebigambo n'obijja kwono n'obitwalira oli ala wajhi al-ifsad n'ekigendererwa ekyaki okwonoona singa nzija ebigambo ewoono n'embitwalira ono
nti gundi yakwogeddeko wallahi mbw'osoma bulungi Quran era akwegomba era yegomba okubanga akeera mu muzikiti nga bwokeera oluba lugambo na teruba lugambo tekirina mutawaana kubanga tekikola ki tekirina kwonoona. Akati mu hadithi eno kyetwagaddemu nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwata ekisansa ky'entende n'akyabuluza n'asuulako kabuli zino n'agamba nti la'alla allaha yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Bino byentaddeko boolyawo Allah n'abakenderezaako ku bibonerezo ebbanga ebisansa bino ebinamala nga tebinnakala webikalira nga baddayo. Ekisansa okukala kyetaaga nakumeka ku musana gw'Abawarabu obanga atadde ku muliro kitegerekeka. Ala kulli hal nti kitegeeza nti ebibonerezo by'omukabuli Allah asobola obikendeeza, asobola obijjawo subhanahu wa ta'ala. Nawe kityo nti tulina okusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu dduwa eno wa min adhabi alqabr, okusaba Allah tukengeriza adhab alqabr. Thalithan wa min fitnati almahya walmamat, wa min fitnati almahya walmamat, n'okusaba Allah okukingiriza fitina. Fitina byebigezo, ebigezo ebiba mu bulamu, ebigezo ebibaawo mu kufa. Fitnatul mahya ma yaftatinu bihi al-insanu fi hayatihi, byebyo ebigezo Allah byajja aleetera omuntu mu bulamu bwe. Osaba Allah okukingiriza ebigezo naddala mu bulamu. Obulamu bujjudde ki? Era kyetulina okumanya ffenna nti obulamu tebusobola kutambula nga togezeseddwa, tekisoboka. Kubanga yensonga lwaki Allah yakutonda. Ekyakutonza ki? Kugezesebwa. Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki yatutonda. Era bw'era ayogera ku aslul insani, ensibuko y'obiki byonna, yagamba nti hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun, wali obaddewo ekiseera nga tewaali kintu kiyitibwa muntu. Weekiri tewaali omuntu, teyaliiwo. Era Allah bwe yali amussaawo yayogera ne bamalayika nanga ngenda kussaako omuntu ku nsi, inni jaa'ilu fil ardi khalifa. Bamalayika yagamba ha atajalu fiha, ogenda kussa ku duniya kuno man yufsidu fiha, ogenda kussa kuno aboonoonyi, ensi tugibadde mu bulungi talina bizibu, omuyiyi w'emisaayi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, ffe wetuli wano tukola adhikaari, tukutendereza misana kiro. Abantu bogenda okussa mbazibya n'olunaku nga tebakutendereza yadde. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, mmanyi bye mutamanyi. Kanteekawo omuntu, kanteekawo ki? Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuba nti akutegeeza nti omuntu tewaliiwo, nekyokuvaawo kyo kyangu nnyo, tolina kyoli, n'akujjukiza asulu yo, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaji, twatonda omuntu gwe twatonda, twamutonda tumujja mu kimi nutfa, nutfa tondo, amshaji eritabuddwa. Kitegerekeka nabutali ekyakozesa ebyo okussaawo omuntu oyo, nabutalihi, nakutonda kukugezesa, nakutonda kukola ki?
kyola nti ekigezo bwe kiba kizze fakiri showeya sooka okirowoozeemu katono aye tokiwa nnyo obudde buwanvu gamba nti hatha qadau llahi wa qadaru kuno kusalawo kwa allah era kugera kwa allah subhanahu wataala kyola omukkiriza ye awummula mangu kitegedde atebenkera mangu omutima mangu talwawo. Amma qalilu al iman, bwoba ne imaani entono obukkiriza obutono kikutwalira ebbanga okutereera, kikutwalira ebbanga okutereera. Naye mu byo nti allah yakutonda kukola ki? Kugezesa. Nabtalihi fajaalnahu samian basira. Ensonga lwaki twakuwa amatu, twakuwa amaaso ne tukuwa n'amatu. Allah tayogera bingi, tayogera ki? Ebigambo biba bitonotono naye nga bikwetagisa tafsiri mpanvu. Bw'otunuulira nabtalihi fajaalnahu samian basira, tukugezese ne tumufuula omuntu awulira, omuntu alaba. Kikyategerwa ki agamba nti ne tukufuula omuntu awulira ate alaba? Gwe kizibu ki kyolina ekinene ennyo kyotawulirangako nti tekibanga mu dduniya? Kiki wali olabye ekinene ekikutuuseeko nga tekituukangawoko kyotalabangako? Kufiirwa, kuttibwa, kola ki, maali kuggwawo, bikikusaanawo, kikyotalabangako? Yensonga lwaki twakuwa amatu etukuwa amaaso? Osobola okuba nti ofumintiriza, olowooza, okola ki. Tebabikuwa kuba nti bakuwunda buwunzi kyekyokka. Kitegerekeka? Fajaalnahu samian basira. Era ensonga lwaki aga nti inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ensonga lwaki twakuteerawo ekkubo, etukulungamya eri ekkubo. Oli waddembe okukwata ku ddyo, oli waddembe okukwata ku kkono. Mukitegedde ku ddyo ne ku kkono? Oli waddembe okukwata kulimu ku ggo. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Oli waddembe okukwata eri okwebaza Allah, oli waddembe okukwata eri okkafuwala. Naye ku nkomero gye tukulindidde, inna atadina lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ala kulli hal, kakati mukyo fitnatul mahya, obulamu buno bubaamu okugezesebwa kungi. Kugezesa akutuuse wali wayagala, naye ng'eswala teyandibadde tekutuusaayo, ebisibo byandibadde tebikutuusaayo, naye eriggwa ne likufumita naye nti awo kati katumwongeremu. Nojja ofunayo omusujja, n'ofunayo ki, n'ofunayo ki, najja nga akugezesa na bingi asobole okutuusa wakola ki. Kati fitina, eduniya erimu fitnatul mahya wal mamat. Eno fitnatul haya, ebigeze ebiba mu bulamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waliwo fitan, ebigeze ebigenda okujja ka qita'i layli al mudhlima, ng'olinga omuntu ayita mu kizikiza, ng'enzikiza mwoli ne bw'ojjayo omukono gwe tosobola kugulaba. Ila akhraja yadahu lam yakadu yaraha, ojjayo omukono gwe bw'oti nga tosobola kugulaba olw'enzikiza. Kyategeeza mu kyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti waliwo fitina ezigenda okujja nga mpitirivu, nga tezireka muntu waggulu. Yusbihu arrajulu mu'minan wa yumsi kafira. Omukkiriza ng'osobola okukeera ku makya ng'oli n'obukkiriza bwo, akawungeezi we katuukira nga wakafuwadde dda. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. N'obuwungeeza ng'oli musiraamu, ku makya nga wabuvudde mudda. Okola ki? Yabi' dinahu bi'aradin min ad-dunya. Muntu akwata eddiini ye n'agitunda, naye ng'ekikutunza eddiini ki? Bi'aradin min ad-dunya. Nabbi yakikozesa kintu arad.
aradhi kyekintu ekijjawo obuzi kijjayo kaseera bakuwaddeyo akantu katono nnyo bwe kati n'otunda eddiini yo kitegeera mwalaba kana akavubuka akaali ku mawulire mabega kaawo kaganze ndi hafizu alquran nakwata quran naye yesu yantaasiza okunzija mu bizibu byonna mwali mulabyeko yaba nnyo ku mativi g'abalokolooko ng'azina amazina seeka nze ndi imaamu w'emukono eyo nze nasomera ku bubayi essomero esomesa kurani mu nsi muno yakomawo naye ng'amaze kukola ki baa diinahu biaradin min adduniya yatunda eddiini ye olw'obusente bamulimbalimba kati golooza ensi yonna yakimanya nti yakomawo teyakimanya kyekyo nabbi saa sallam kyagana nti omuntu osobola okukeera ku makya nga oli musiraamu nobungeza nga obuvuddemu oli akuleetera buleetesi kintu nga musiraamu waliwo omulimu ogukola akuyita nalinnya musiraamu waliwo omulimu nagukola noguliko akasente mulimu ki waliwo ali kuleeteza bbiya oba osobola ozeetikka nga bakuwa sente shaitaani ngaekujjira anti ogenda kugunywa ate gwe ogenda okugunywa ye allah yakugana okukwata sente twagala sente aye tuzijja mubaki bakafiiri obwebuuza ebibuuzo bwoyanukula okukakkana ngaekuwangudde akulaba yeetisse kuleeti otambula nti musajja yabakyono banaye okitegedde nabwe kityo nti olina okusaba allah akutaasa ebikemo ebiri mu bulamu buno obwensi eduniya ejjudde ebikemo bingi ejjudde ebizibu bingi ng'ebizibu bino biva ku nsonga ziri bbiri nsonga mmeka imma jahal wa shubha fitina zino zigwamu lwa butamanya nakubuzaabuzibwa n'obutamanya mazima okitegedde fitina ejja ng'eyitidde muki mu butamanya mu kubuzaabuzibwa mu butamanya mazima nobanga ekituufu n'ekikyamu bikubuzaabuza kizibu tobitegeera okukkakkana ng'ogudde mu kikyamu nobanga ozikirira wa imma shahwa oba fitina eno nejja nga eyitidde mu ki shahwa bwagazi eyitidde mu ki obwagazi kikyategeeza n'obwagazi shahwa mukitegeera mutima gugwagala negugamba omuwala oyo omulaba nti mukwani n'omukwana bwomala omukwana ogana tujja kukola tawuba mulyango gwa tawuba muki muggule mulyango gwa tawuba muggule ekiva mu kyo eyo shahwa bwagazi ekiva mu ekyo mumanyi ekiddako obwenzi bwe buba buguddewo kyekiddako ekiva mu bwenzi kasita oyingirira eyo baabu eyo gwomulyango kasita oguggulawo ate waliwo ebirala ebigugoberera tekijja kukoma ku ekyo kyokka kitegerekeka kati ekyo kijjira mu mbeera ya shahwa ekyo nakyo kikemu nakyo fitina yaki ya duniya era ama fitnatul mamat ebigeze ebibawo mu kufa abanyi baga nti fitnatul qabr
byebibonerezo ebigezo by'omukabuli ebibaawo ebyokubanga bamalayika babiri bakola ki bakubuuza omuntu aba aziikiddwa ani rabbihi wa diinihi wa nabiyye aba nga abuuzibwa ku ddiini ye bakubuuza ku Allah bakubuuza ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Eyo fitina esooka ya mamaati. Ne wabaawo fitnatul mamaati hiya ma yakunu inda mauti linsan, awo omuntu wennyini woofiira ku ssaawa ey'okufa eyo waliwo fitina ebaawo ate nga yesinga okuba ey'obulabe ennyo, yesinga okuba ey'obulabe ennyo ng'omaze okulaba ku malakul mauti. Akaseera sheitaani ejja nekubuzaabuza, Allah batakunywezezza, oyinza okufundikira ng'oyogedde byayo. Ejja nekuleetera obuusebuuse mu Allah, naye kati singa Allah ddala mukwano gwo yandikutoseza ku kino noofa noobonaabona tawulya bulumi, omaze kundira ebbanga ki novaawo ng'okyaye Allah, naye ng'akukyayisiza Allah si mulala sheitaani. naye byebimu ku fitina ezibaawo muki sawa y'okufa kikola nti Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah yakunyweza naye anyweza baki bakkiriza. فهذه فتنة من أعظم الفتن. إلى محديث النبي صلى الله عليه وسلم يقام أنت شيطان الجاني كغامبا ينجنا بكريستايو ينجنا وجاكونا يسوع علي جاكو نبيشي بمالا نيكوليترا المجوس الدين يابا مجوس نيكوليترا يابا يهود atobanga toli munywevu mu Busiraamu oyinza okulowooza nti wonna wookutte wakutaasa. kati bagiyita fitnatul mamaati. Ekisembayo tujja kiraba mu darasi eddako olwakadde ekikwatagana ne wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. tujja kiraba ku usbuu al-qadim insha Allah ta'ala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ebigambo bino bikulu nnyo okubanga tubikozesa mu swala ebyo ebintu ebina, era waliwo okubamu ku bamanyi ab'Obusiraamu omuli Tawusi. Omwana bwe yasaalanga essola n'aba nga tasabye Allah mukingiriza bintu bino bina nga mga sola giddemu, sola kola ki giddemu. Era bebamu ku bamanyi abalaba nti bino ebigambo biri wajib byatteeka omusiraamu okubanga asaba Allah okubanga bimukingiriza ebintu ebyo bina. insha Allah ta'ala tujja kwongerezaako tulabe fitina ey'okuna nayo ebigikwatako insha Allah ta'ala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.